Lusinja abaana ba Katonda nabadde mu kwolesebwa abachwezi ne bandaga bw'oyo gwe mumanyi nga Apostle Grace wa Funeral Ministries. Bamundaze ng'ayimiridde naye ku bbali we nga waliwo omusota gw'encwera gwa black ng'ayimiridde mu mukka nga gunyooka. Ekyo kitegeeza ki? Nti oyo omwami alina ebintu by'asamirira bw'abanga tannabagenda ne bagamba nti bw'aba tannabagenda mu saaviisi abeereyo n'alibaako alina by'anyookeza n'anyookeza n'asamira n'abaako by'ayogererako n'okulaamiriza kuba bandaze nti ogwo omusota gwasinza gwe gumuwa amaanyi okuba nga akola by'akola. So abaana ba Katonda mulina okukimanya nti Yesu si nti tamulaba, okuggyako Yesu kyekyo kyali mu kusinza kyemulaba ng'ajja n'ababuulira enjiri. Era mmwe abali mu kukkiririza mu Yesu n'amadiini mumanye nti mmwe batereekereza abasooka, mmwe basamiza abasookerwako nga temunnatunuulira ku bansaasi, kuba mutunuulira abakulembeze bammwe byebyo ebintu bye bali mu kusamira. Katonda mu kwolekesebwa okwo n'andaga enkomekkerero y'obulamu bw'oyo omwami Apostle Grace. Bagenda abamalayika bagenda kumukuba kuba nalabye nga ku bbali we waliwo entaana eyo nga waliwo ne coffin. Kyabadde kiraga nti muko okwolesebwa nti mu close relatives ababe oba ba mukyala we kuliko agenda okugendamu eyo entaana, naye nga ogwo muggo eyo nkoni ya Katonda gy'ali olw'ebyo ebikolwa.